otya mulabi waffe ali ku Bukedde TV1 kulamusizza nnyo era nkwaniriza mu program ya tukyogereko eyaliro yanjawulo mboozi y'abataka nga bagamba bulijjo ndi muweereza Charle Sserugga Matovu munnakyalo Kaloli ali wano okutuusa ku programu eno obuyimba bwa Christmas bwongedde eddoboozi we likuba mu mutwe n'oga nti ddala Merry Christmas era aba Merry n'ogamba onaakikola otya yejja kutuuka oba oli otya oba tolina ssente oba olina oba olina ennaku oba tolina yo Christmas ejja kubeerawo ng'ennaku zombi za 25 ng'era ensaba ajja kubeera etya naye nga ejja kuba kyeri nga sinagera mu programu yonna mu bujjuvu bwayo nina bakwano bange baganda bange abafiiriddwa mukadde waffe emityana mu kibuga wakati omusajja makanika yasookera ddala makanika ayambala essuuti yafiiriddwa mukyala maama waffe mukyala Kisitu yatufuddeko era yaziikiddwa nakweggulo enaamaawo taata mukulu Kisitu nkusaasidde nnyo baganda baffe mwenna abali awo bakisitu n'abalala Mase Kisitu nawe nkusaasidde nnyo mukulu w'okutwanava mwebale mwayisemu byonna n'ebizibu bya duniya eno n'abalala bangi abalina ebizibu abalala bangi abafiiriddwa abalala bangi abalwadde twafiiriddwa omukyala Kasemu Banda munnabyabufuzi munnabyabukulembeze mukwano gwaffe class omuntu ali class n'obugalo obukola buti class abadde mukyala class tubasaasidde nnyo ab'ennyumba eyo mutaka munnange yatuuse dda wano kyansinga nvi naye nze nange nina bye mumusinga ebirala nkwaniriza nnyo omuto wange toseka tebajja kukulaba olina masiki nkwaniriza muganda wange mukulu Tonny Owana program ya leero omanyi gavumenti yenna etujooze mu bintu bingi kati nolanga ontuuza wa yes nondagira kati kyuka bwoti aye naawe n'ogunda engeri gyolimu olujasijasi olina kugonda bakamanda yenkanawa esebo onkeza mbyekigeza mbalamusiza bali ku Bukedde TV1 netubeebaza okumala ebiseera byammwe mututunuleko nga tuliwa Victoria yatya kyapambalasi wo kavumulira dagalaka nsanyusa okulaba waliwo ebintu ebigenda maaso byobufuzi bigenda maaso nedda nange nafiiriddwa ataani nafiiriddwa munnamawulire gwe mbadde mpita edita wange ow'ebweru bwe ntuula wano naakuba esimu naga nti tereeza empale nakuweereza ka message otudde bubi nga bamuyita Sande Yusufu Mukasa Lubwama Banage Yankoona original nga kibi Sande Yusufu ye mutabani w'omugenzi Godfrey Kagwa Mukasa bannamawulire abaaliwo bakintu musoke kada eyo abasookawo bagenda mpiima abagumu abanywevu kati n'azaala Sande Yusufu. Sande Yusufu alese collection ya Bwino electronic ewaka ewuwe Kanyanya ayina museum so yaziikiddwa ku Lwokusatu then nenfiirwa mutabani wange Kizito Mulwana mutabani w'omugenzi Michael Nsubuga Michael Nsubuga be basajja abasooka okuzannya emizannyo ku TV waningawo omuzannyo nga bawuyita lwakibaavu ye gurupu ya Dani Zirimenya Kyeswa bakatumbula bakyeswa so Kizito Mulwana yafiiridde Kenya era bamukomyawo ku weekend tumuziike gemabi nowawano Luganda Patrick Luganda namusangawo wano ku kizimbe kuno nga tukola naye emirimu ekitali kimu abadde musajja wange amanyi nnyo naye environment obutonde bw'ensi n'ebyakagirikaca ngeri akagirikaca ofiisa kubeera ndowooza Patrick alinga ye yali asikidde endyakira amooti lwokuba ndyakira naye yafa muto sigo baziika mu mbugo mu Kiwempe bamuzinga mu Kiwempe yaga nti keesi ezo n'obuddo ne seminti bamuzinga mu Kiwempe bingi nebigenda maaso kati ngenza okera ku makyawo nyingiridde wano nsanze Popular Forum Vision lwennyini luliko omutwe omunene nnyo ogusooka gugamba guti ICC clears government on Kasese killings. Kitegeeza ki tezaaliwo kitegeeza ki bw'ointerpreting omutwe guyinza okuba nga gulimu ensobi kuba ndowooza gavumenti baali bagivunaanye genocide
not killings. A crime against humanity. Yes. Musango guletebwa ng'ekigendererwa kyakumalawo abantu abalondemu ab'eggwanga eryo oba eddiini oba ki. Kati kye baali bavunaanye. So omutwe nze nandikukoze nti ICC clears government on genocide. Kuba killings zaaliwo. Kakati kifuula genocide ndowooza abaawaaba oba baayagala okulowoozesa eggwanga eryo nti lyeriri target. Naye ripooti yagenze okujja nga mu bantu 1,000 be boogerako abattibwa nga 87 baali baawano. Nga balina bunduki? Balina abasajja be bayita kirumira mutima. Nga si bangu. Kweganga gavumenti erwanagana n'abatuuze naye ng'abatuuze si ba bulijjo nganze ng'abatuuze ba bulijjo nabo balina bunduki nga bazza omuliro. Kakati etteeka waliwo law of war mulimu akatundu akagamba nti ekizimbe kyonna omwekwesa abantu nga bayina wano era nga bakuba ebweru abali ebweru balikkirizibwa ekitunulira ng'enkambi. Kaliba essinzizo, kaliba eddwaliro, kalube lubiri lufuuka eddwaniro. Kati oli akkirizibwa okukulowoozaako nga enkambi eyo tabu. Ate nekira kinalabye kyembadde nsomako bwe tugamba nti omuntu ali armed mbu tekitegeeza mundu yokka. Tekitegeeza mundu yokka naye bwe kibeera ekikulu nti gwe wakozesezza ki. Kubanga ndowooza ab'obusaale bw'obakuba atirare nabanga nabakadde baffe nga banejambiya kuva awantu ng'agenda wala n'agisiba ekyayi tekiyinza mulemesa kutema kintu kyonna. Ne message ejja buzije mulimwe n'abagenda omusisinkana nti siina buzibu mpita obuyisi. Naliko mu campaign eza 2011 natambula nnyo mu campaign nakola nnyo obudde obwo nga munnamawulire naye nga nyina ekifo kinatuuka nga abantu bonna abajjako ebisi byonna bye balina naye abaabonabona ennyo bemumanga wano bushenyaawo kyenkula nga babajjako enkoni bakunkoni zokka n'ebibiriiti ndowooza banyonyo taaba segereti n'osanga ekibokisi nekijjuddeawo nga kijjudde bubiriiti enkuni nga ziwali zijjudde wali ekirimu ekyekusaagasaaga kyenagigamu kiri kimu nti omusajja weeyo enkoni wazireka abantu ennyingi eyo abamanyi bwefaanana era bwe mubuzaabuza awunyako ompunye naye obudde bwe kijjiddemu kino ekya ICC ebbanga lino tugenda mu kalulu tugaza weeks 3 oba 4 okugenda mu kalulu. Government is cleared kwegamba government kati ezinagunteese naye no ng'ekyazinagunteese I think ezinagunteese naye ate eyina okweyambisa omukisa guno okuzza emyoyo kubanga bali baabakuba naye kati baaleka abantu babe bannamwandu bamulekwa kati gavumenti erina okukozesa omukisa guno okubazza emitima. Omusinga Wezere Mumbeere era naye yatandika okulabika nga ategeera nti ndowooza ekintu tekyatambula bulungi kuba ne maama we yali tannafa n'amugaa nti mutabani nno watukola bubi kati embeera eyo teyeetaagamu kati kukola pate mu gavumenti nti tulina bumaze tulina bubawangudde eyo ntandikwa ya Pecos Kuteesa agamba nti oba okivunula otya in a civil war there are no winners. Mutalo lw'omunda mu ggwanga temuli muwanguzi. All the victims are brothers. Abafuna obuzibu bonna baluganda. Kati olina kyoba owangudde naye oba osobola okuzza omuntu naye n'abaako ekyokuyiga. Naye kati munnayuganda eyawaabidde gavumenti ye yabadde ayagala awangule gavumenti ya Uganda olw'ensonga endala. Kuba kati bodda sayidi endala nogaa nti kati kwame singa bagambye nti gavumenti ya Uganda yabikola mu bugenderevu byonna byali bikyamu erina okuvunaanibwa ate sayidi endala yabadde ku lw'eggayaza wandibaddewo pate
saidi zeeyo oyagala nnyo naawe okusiikirira nedda nkimanyi kuba y'omu kuba gayaza yawaaba y'omu kuba kati amaanyi gonna gali gayaza ennaku zino alo ova magere n'ogenda kasanga eyo olwotwezannya ekuba lininga ligenda mu nsi endala ennyingi ligenda bugenzi wano bagambanga nti oluguudo ne batalukola evaayo kaki wavangayo tonto endagala ne tonto okuva enakasajja n'amaanyi naye ekiri ova emagere wano naye n'ogenda ekasanga ati ne bookomaawo. So kati njagala n'okujjukiza poliisi nti olw'okuba oluusi oba beerabira ebintu byabwe mu kavuyo ako abo abavubuka batta abapoliisi 14 abapoliisi bavakazi 14 ne babatwalako n'emmundu era emmundu zezireeta amagye okuga nti alo mukutte ku ne baggala police stations mu kitundu nga balina ensi yaabwe. Anti guni omukulu yabagamba nti Amerika ejja Amerika Amerika tejja mu bintu ebyo. Amerika bw'oba oyagala ogimanya ng'ozanyisa emmundu they deal with you. Waliwo omusajja oba yali David Poresh yali atandiseewo eddiini eyina emmundu babattira mu kizimbe bonna abaana n'abakazi 87 ne babattiramu mu kizimbe nga bagaanidde emmundu. Anti oli yagamba nti bo bakuuma ddembe awatali ddembe lyakuuma tebajjaawo. They are peacekeepers. They come to keep peace. Ojjukira nti mu season eyo mwe baakubira ne mujjuzi essasi mujjuzi ki payas mujjuzi ono yesimbyewo eno ekyaddondo east omwo mukavuyo ako mwe mwamukubira n'essasi. Tulina ebintu bingi tugenda kunyumyako obula nga kikutta mbozi ekutta omubabiro anyhow embozi ekutta omubabiro kuba tuli mumbozi y'abataka naye batugaye tulina omutaka omulala atulengedde nayagala gyatwegatteko so wali omutaka ayingira obudde bwonna. Simanyi producer wange nya mu channel mukuma omutaka ajja atuusaawo ku mmeeza ayingire twogere oba tubale ensonga zaffe katuteeketeeke eddiro liro abataka tuwera aba tuyimye emboozi y'abataka tukomawo.